Kapiripiti omuvubuka ono Kapiripiti this younger boy mugenda kulya message eno aba mwenzo kiyita obukyayi n'obutaagaliza but I have some questions. Omwana ono ajjawa sente, omwana ono ani amufandinga? Waliwo omuyimbi eyajja bamuyita 69 oba 69 something like that eyajja wano mu Uganda kiteeberezebwa mbu ya sponsoring omwana ono. Omuvubuka ono bw'osoma comments kati eziri mu bantu zebawandika ku bintu bya postinga zikulaga nti either ate nga kyebalooza kiyinza okuba kituufu nti oba ali mu Illuminati oba gge ekimu ku byo. But nze ngenda kukola submission yange. Ekisooka Kapiripiti music we talina wa trendinga wonna. Byakola mu bantu bitrending okusinga music we. Naye nga alina kuba muyimbi kweyandibadde azimbira erinnya era kyakozesa nga weaponi nti muyimbi. But byakola biri beyond okusinga music we oyo Kapiripiti gwolaba. Atambulira mu motoka ez'ebbeeyi, ayina babbawunsa abamukuuma, simanyi ngeri gye basasulamu, naye ekintu kyakola kikulaga mbu kiteeketeeke waliwo n'abantu abakipulaninga. Gwoyinza okulaba Kapiripiti nga omuntu, but it is beyond Kapiripiti ng'omuntu ekintu kyali mu kukola. Strategically, kintu kitegeke bulungi. Era abeera nnyo mu masomero, abeera nnyo mu public ewali obwana obuto. Ensonga yange nno eri bweti. Katono nnyo katutunulira ku muntu ono gwe bagamba nti yamuteeka mu ssente ka video ako. Laba ku buvidiyo obwo. Omusajja oyo gwolaba. Oyo gwe bayita 969 oba 69. Oyo gwolaba oyo. Mbu yateeka mu kapiri mbu yamuteeka mu ssente. But if it is true, this boy ono omuvubuka ono bamuteekawo nga setup kwonoonerako generation. Bw'otunuulira obwana obubeera waali obumukuŋŋaanirako tebumukuŋŋaanirako because of his music nti ayimba bulungi. Nedda, he doesn't have good music. Talina music. Bumukuŋŋaanirako okulaba nti nno ye omuntu ali mu myaka gyaffe obulamu bwa living nga bwanjawulo nnyo ku bwaffe. Kati omanyi ekyo psychologically kiba kitokyalinga omwana omuto, kiba kimutokyalinga. Iwe nkugambidde wanite no setup okugezako oku attractinga bana abaana okuyingira mu system eri gye nkugambye. If this boy is not in Illuminati, then this boy is a gay. Ono muvubuka bw'abanga tali under Illuminati, ono muvubuka gay. Okusinzira ku bintu byakola, ayina n'abamukwatira enviiri ssebo. Laba tujogeddwa mu ggwanga lino. Oyo muvubuka oyo tunuulira naye laba video olabe. Ayina abamukwatira enviiri, bamukuuma. Kapiripiti ne bwayita mu katale teri agenda kumusaba serefi. Obukuumi obwo bwonna bwaki basika attention ey'abantu, but mostly batagetinga nnyo abaana abato. Kati nno gwawuliriza nnyo okimanyi nti okuva abaana lwe bava mu COVID ne baddayo mu kusoma, waliwo ensoma eyakyuka nga n'amasomero agamu gakyusa. Agamu gali international n'agamu gano golaba gali expensive ng'ogyeko gano amasomero agali ennyo mu ghetto tebannagayingiramu nnyo. But gano agabategeevu bagayingizaamu dda ba agents abasiyazi okubeera nga batwalayo doctrine yaabwe okusomesa enzikiriza yaabwe abaana bano abali mu masomero ago nga bakyali bato. Kati bw'olaba nga Kapiripiti ayimuka nga muto nga tolaba na musical gya trending nti ayina ebivulu akola ssente, naye ng'olaba ayina emmotoka nga 3 ezimutambulirako nnya, ayina bakanyamanga 4 ku 5, ayina abacameramen, ayina ba managers, naye nga talina music. Weebuuze ssente azijja wa? Ebibuuzo bingi, ensonga muziraba ne muzirekaawo, but lwebuuze lwaki atagetinga audience era ey'abato banne.
kiba kijjayo amakulu g'ekintu kiri kyenkugambye nti balina n'obutabo babaagula babeere nga babusomesa mu masomero gano era bano abaana be muleka mu masomero bano bandi mu kisulo omwana agenda okudda ewaka nga yakyuka nga gwe ng'omuzadde tokimanyi okeera ku mulimu okomawo kiro asigala waka na mukozi tasobola kumuidentifyinga bulamu bwe kuba tebimukwatako abeera n'abalala obutabo bwasoma bulala abamu balina n'amasimu byalabako birala byatateekeddwa kulaba eby'emyaka gye because ye doctrine eri ku ssomero ng'oggyeko kuno k'okusomako bamuwa okwa bulijjo wabawo obutabo obw'enjawulo bwe babawa obupracticinga enkola eri ey'abasiyazi akulenga akimanyi nti okubeera ne muwala munno kya bulijjo okubeera ne mulenzi munno kya bulijjo akulenga alaba it is normal kati ye direction ensi yaffe gyekutte bw'otunulamu n'olaba mu future era ajja kulaba nga kino ekintu kati n'okukyogerako mu public luli okwogera ku nsonga nti ogundi musiyazi kyabanga kive nnyo nga kiwaawaaza amatu naye because abantu bagenze bakiwulira over and over and over and over again kitandise okubeera nti omuntu akiwulira nakitwala nti kya bulijjo era ne batuuka ne ku mbeera okulaba nti bafuna balooya ne bakulaga nti ero ddembe lya muntu kweyagalira kwesalirawo human rights kati oba towakanya kiri kyenkugambye nti mu masomero batandise okutwalayo enzikiriza yaabwe babeere nga basomesa ebintu bino kati obakwata omuvubuka ng'ono kapiripiiti okufuuka ambasada w'abaana abato bali abaana mu masomero gano gagendamu aba inspiringa nti singa ofuuka kino bino bye birungi by'ojja okubeeramu n'obulamu bw'ogenda okutambuliramu because bw'olaba n'omuntu ono gwe bagamba nti amuteekamu ssente bw'omutunuulira bw'oti olabira ddala nga ebikolwa bye biri sataniki tatuze yeekuba zonna omubiri video zakola they are satanic tusobola kwagala kubeera ng'osikiriza omutabani wo okubeera ng'aziraba okitegeera ekintu ekyegamba so gwe weebuuze bantu bameka babeeramu n'abaana batambuliramu abaagala okubeera nga kapiripiiti nkugambye abantu okubeera nga batambula naye bano abamuliko bano of course bakola ssente naye abaana bali bagendamu babeeramu tebamukuŋŋaanirako ndi because muyimbi mulungi nti is a celebrity no don't quote me wrong tebamukuŋŋaanirako nti because of is a celebrity no wabula balaba obulamu bwa livinga extravagance eyo gyalimu eyo ey'okwonoona ssente ey'okubeera mu bulamu obw'okweraga showbiz obulamu obwo obw'okweraga n'abeera mu bulamu obwo beebuuza because of his age bato banne balina okwebuuza ebibuuzo bibaawo bingi akikola atya kati gw'olowooza gwali eno nti bamukuŋŋaaniddeko because of his music no there is no music wabula balaba status ey'obulamu bwali mu kulivinga kyekibakuŋŋaanya that's what brings them together kyekibakuŋŋaanya so ensonga endowooza ogirabye bulungi omwana oyo tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okusomesa generation eno era kino kigenda ku buli muzadde buvunaanyizibwa bwo okuprotectinga omwana wo buvunaanyizibwa bwo okumugaidinga n'okumubuulira amazima because ensi gye tugendamu gye tulimu kati buli kintu kyonoonese otunula ne music afuluma buli kintu kyonna kya buseegu music awemula music ebyokwemula tebakyabikkako omuntu akireetanga bwe kiri akikubawo bukubi ow'enkuddi n'ayimba kati waliwo noono ozambe yazze naye n'ayimba ekikye kwegamba owulira okwepiikya owulira buli kintu kimu kyonna kyonna nga music kati aliwo trending ensi gwewuliza ne gweyagala ennyonnyola bulungi ekintu kiri kyenkugambye ku kapiripiiti strategically he has been planted to spoil the younger generation ekyo oba oyagala oba toyagala that boy waliwo omuntu amuli emabega ng'alina ssente ng'amufandinga with a reason okubeera ng'alina ekintu ky'alina okugusa role wateekwa okubaawo role gy'alina okuzannya tolowooza nti aliwo bubeezi nga kifaananyi
musiibe bulungi.